ya Kadama TV kino kirango kya njawulo nga kikwata ku Munnayuganda munnaffe ali mu kkomera. Omukyala oyo gwe mulaba mu kifaananyi bamuyita Zaitun, ali mu kkomera e Saudi Arabia. Tubagamba nnyo nti bano waliwo abaana abali mu makomera abatamanyiseeko ng'ate bali ku misango gye batakolangako. Twabaleeterako awo omuwala gwe baali bagamba nti yayokya boosi we, naye ne bwe twabaleetera evidence awo ruumu bwe bagamba nti yayokya boosi we, nti ruumu yajja boosi we n'amwokyeramu nga mulimu n'obuteebe bwa plastic bwe bataddemu obuteeke. Tosobola kwokya ruumu obuteebe bwa plastic ne bubeera nga bukyalimu nga bwo tebuyidde. Bane mwegendereze, basobola obbasibako emisango gye mutakolanga. Omukyala ono bamuyita Zaitun, entabwe eva ku mwana wa boss eyagwa mu swimming pool. Njagala nnyo muwulirize bannaaye lwa nsonga nti ekintu kino ekigudde owa Zaitun kiyinza okuba nga kirumba saidiyo. Kiyinza okubeera nga kiyita mu mwana, kiyinza okuyita mu boss, kiyinza okuyita mu mukadde. Ekizibu kyonna ekimugwako bajja kiteeka ku ggwe. Tubalabirira wano naye ng'ekizibu kyaguddewo bo beefuula okubeera nti gwe wakireese, naye nga ate si gwe wakireese. Zaitun aba alabirira omwana wa boss, mumanyi abaana. Omwana akuvaako n'agenda n'azannya. Omwana n'agwa mu swimming pool. Bw'agwa mu swimming pool baamuggyayo, owere omwana teyafa, Katonda yayamba omwana teyafa. Mama w'owaka kye yakola ng'alaga Zaitun nti munyiivu nnyo ng'agamba nkuzza ku ofiisi. Nga Zaitun yapaakinga bintu bye, mala okupaakinga ebintu bye mu kifo ky'okumutwala ku ofiisi yamutwala ku poliisi. Bwe twogerera kati Zaitun ali mu kkomera ku kintu ky'ataakola, ku kintu just accident. Olaba accident, singa omusango gwa accident gwali nti buli muntu bamusiba, singa e Uganda abantu baggwawo. Kuba accident e Uganda kye kintu kya bulijjo. Naye tosobola kuva eri n'osiba Kadama abadde akuyamba emirimu gy'owaka, abadde ayamba abaana bo, omwana agudde mu swimming pool, ezibeera accident. Ate n'omwana gwe bagamba yagwa mu swimming pool teyafa, omwana waali yasobola okununulibwa. Tugenda baleeta emboozi ya Zaitun eno mugiwulirize. Tusaba embassy, tumanyi nti tulina embassy ey'e Saudi Arabia, Ugandan embassy mu Saudi Arabia. Tubasaba mubeere nga mukwata ensonga eno, nga mutwala ensonga ya Zaitun mu maaso, kuba ali mu kkomera e Saudi ku kintu ky'atamanyi, ku kintu ky'ataakola, nti yasuula omwana mu swimming pool. Ate n'omwana gwe bagamba nti yagwa mu swimming pool, omwana waali. Tukola n'abantu bano naye mulina n'okubeera nga mu contract ebintu bye muteekamu nti an accident is an accident. Accident bw'ebeera ng'ebaddewo mukitwale nti accident kintu kya bulijjo. Omuntu tagenda kuva eri nti noba abadde alina ebintu byakutte bimuyiseeko bigudde, onayo n'ebeera nga nsonga. Oba omuntu alabirira omukadde avuddeko amugudde amuzitoweredde. Muntu oyinza okuba osudde omuntu masopuulu n'ekukwata. Era oba olina kutabuta ekintu kyonna ky'oba tukutte. So twagala na bino ekintu kye tugamba ekintu kya contracts, ebintu bino bye tuddamu okugamba nti gavumenti kati nga byegamba nti bani tusooke tulindeko tutwale abaana. Nabagamba gavumenti ntuufu nti mulimu ebintu bye tulina okubeera nga twekenneenya. Nkola omulimu owaka, waliwo ekizibu ekizzeewo. Ekizibu bwe kiba kizzeewo, njagala ekizibu ekyo ffenna tukibeerewo, kuba ffenna tubadde tuli owaka. Nange lwaki sigamba nti gwe wasudde omwana mu gundi mu swimming pool, kuba naawe obeerawo. Kuba togenda kubeera ng'ontuma ngende nsiimule ennyumba, ngende nfumbe, ndabirire abaana, mbeera nina emikono emeka. Olwala ne bamalayika, Katonda yateekawo bamalayika ab'enjawulo nti gwe kwasaganya kino, kwataganya kino, kwataganya kino. Omuntu omu tosobola kumalako. Naye kaakati Zaitun ali mu kkomera ku kintu ky'ataakola, kye bamusibako nti yali asudde ki omwana mu swimming pool. Katusooke tuwulirize muganda wa Zaitun ali ku nsonga eno eyatukontaktinze, naye nga tubagumya nti ekintu kya Zaitun tujja kubeera nga tukigoberera, ne embassy ejja kubeera nga etuyamba nayo ekikwataganyeeko. Embassy gye gino emirimu gyammwe mulina okuviirayo ne mulagira ddala nti Munnayuganda talina kusibwa ku bwereere. Kadama yenna alina okubeera nga naye alina rights ze. Hello Sebo. Kakati Sebo, ebintu bya muganda wange kye mbimanyiiko, yayita mu Middle East
yayita mu Middle East. Twayogerako awo ne Mr. Gordon n'atugamba agenda tuyamba naye nga wa beesolyayo bwaki gwa naggamba. Balina ne woofiisi eri eyo Saudi naye omukazi naye yagamba ye talina kyayinza tukolera. Naye okusibwa kwe omwana wa boosi we yagwa mu mazzi yagwa mu swimming pool naye teyafa. Naye omukyala w'awaka kuva dda yali tamwagala, so ku olwo kye yasalawo yamugamba tuula mu mmotoka nkutwale mu woofiisi. Ye mu kifo kya woofiisi yamutwala mu kkomera ku poliisi. Kkomera endowooza kansuke nkwereze ku audio buwulire. Ye Namusoke Zaituni. Wangi? Alimisa Malas ekkomera. Baliyita Alimisa Malas. Ennamba ya gundi eya pasipoti eri A0073 aku ofiisi bandeeta ku poliisi ne bankebera ku poliisi nga nina korona no ne mugamba mbuno batyale ku ofiisi ye ndi mulwadde actually ku poliisi naakamala omwezi gumu mu kkomera ojjukira we nabagamba mbuno ne mugamba mbuno batyale ku ofiisi ye we nabagamba bantu bale ku ofiisi omukazi yagamba tugenda kutwala ku ofiisi bandeeta ku poliisi ne bankebera ku poliisi nga nina korona osi n'abagamba bantwale mu ddwaliro. Tebakutwalayo? Kati wenda bamala okutwala omusawo n'ankebera bulungi ne bampa eddagala n'aŋŋamba nina pneumonia era ndi mulwadde obulamu bwange kale lwakuba twegumyagumya ng'era omanya embeera naye nga siri bulungi nkankana ndi ku ddagala lya musaalina lya vitamiini naye baŋŋamba waddayo awaka ofuna treatment emala omusawo n'aŋŋamba weekereze sikosteero naye baŋŋamba mbuno kemiko zenzindi mu mubiri zino ezo kemiko zaabwe ze bakozesa mu nnyumba zezannyingira mu mubiri naye nga kati ndi mulwadde. Mr. Gordon yatugambye agenda kikwasa njagala nziremu mukubireko enkya kuba yadangambye mwemu ennaku nga 3. Naye nga Alonze Zaituni kati munsalidde ku magezi ki? Kakati nva kwogera ne Mr. Gordon agambye tekakikwasaganye. Riyadh police station naye omwana teyafa mukolagane ne maama oba ne embase y'e Uganda ne poliisi. Ndi kwogera ne Gordon nanyini kampani kale agambye abaana bali batya? Abaana bo bali bulungi ekyo tokyeraliikirira naye nga ne sente zo tuliko ewalo zikwatako okitegeera ogenda zisangawo okitegeera ife tuli kunoonya magezi gonna waliwo atwadde ku magezi nti tuteke ku Kadama TV naye nga kyoba okola ensomera passport number yo. Passport number eri A333 bagiyita Riyadh enkulu Riyadh police station naye sigimanyi linnya naye ya mu Riyadh ennene. Kale leka mbisindikire Gordon sekutegeze Bashiri okitegedde adikowa gamba maama bansiba ndi mu prison enkulu okitegedde maama mugambe
bafune bateese n'ezzaamu bagule paati ku haadiko bateese 15,000 basinenga haadiko abaddemu nga kyebalya okitegedde bansibye kati simanyi bbanga lye banansalira kubanga bansibye nga bagamba omukazi yeekwasa nze nasuula omwana mu swimming pool anti bo bamanyi empisa zaabwe tebakola nsobi okitegedde ye bansiba ndi mukomere kulu ngeri ebizira naffe tuli mu bangi ene namba gundi kolobokisi ya wano bansibako omusango bansiba ndi mukomera bansibako omusango bansiba ndi mukomera ekkulu kati bansibako omusango mbuno nze nasuula omwana baguyita attempted murder kaakati njagala maama muyinje nkyalinda nde banantwala ew'omulamuzi oba nsalira myaka emeka simanyi naye njagala maama muyinje omugambe mbuno bagule haadiko abasime haadiko okitegeera waliwo annyambyeko batwalire salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu